mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala muganda wange. Buterevu mba nnyingiddewo kubanga nkuwa ebigenda maaso munda mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero ngenda kuba nkuwa kasavu kanyama, wabula nga tugenda kubeera nga tutambulira mu buufu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde ebitundu bya Ishaka. Olunaku olwajjo yabadde mu bitundu by'ebundi bujjo gyagenze mu maaso n'okuba ng'agaanibwa okwakisesinga ekisaawe ekyabadde kimanyiddwa nga Boma Ground ku Sane Radio saidi zeeyo. Olunaku olwaleero agenze Ishaka, wabula ebiri mu kkubo ogenda kubeera ng'obiraba. Mu ngeri y'emu Katikkiro wa Buganda waliwo Oweekitiibwa amuyisizaamu eggaali. Ani ono amize pini? Ani ono ayisizaamu Katikkiro eggaali enkya ya leero? Byonna tugenda kuba nga tubiraba. Waliwo eyambuzizza nti General Kayindo Otafiire y'omu ku bano abafuga eggwanga Uganda. Lwaki ayogera bino? Ngenda kubeera nga nkwanukula. General Kayindo Otafiire byasuubira ng'alwana si byalaba. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa, ate nga munda mu ggwanga erya Kenya embeera yatabuse dda. Abavubuka bakomyewo dda ku nguudo. Generation Z egamba kikafuwa okubeera nga mutulimba. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno. Webale nnyo, webalire ddala muganda wange. Omukutu oli ku DPTV Uganda. Yenze Sajime njagala kubeera nga ntandikirawo. Ngenda kutandika ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu wakati mu lugendo ng'ayolekera Ishaka asanze abaana b'essomero ng'omukulembeze omulungi, ng'omuntu w'abantu avudde mu mmotoka n'asooka abuukamu ne ku bwana n'abuyimbiramu kaawo ne bazannyazannyamu ng'era omukulembeze w'abantu. Katono nnyo tulabe clip eno then ate tweyongereyo. President ali mu kubuuza ku baana. President apakenze emmotoka ali mu kubuuza ku baana bambi. Omulabye omukulembeze omuzadde, omulabye omukulembeze omuzadde, omulabye Sama Uganda, omulabye bambi buwulira essanyu bunnyabo. Wow. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ng'ekiri munda mu ggwanga erya Kenya ebintu byo byaka era byatabuse. Generation Z omulembe ogusembayo bamaze okuba nga badda ku kkubo. Byonna bye tujja kubeera nga tubiraba. Leka tuwolekere GB Generation Bobby nagambye waliwo hashtag eri mu kutambula mu ggwanga Uganda era ng'eri ku mikutu okuli Facebook ne Twitter oba giyite X. Bagambye hashtag GB hashtag Generation Bobby. Oyagala okulaba ku mulembe guno kekana akatambi ke nkuteereddewo. Tolaba nti mwami Museveni yakwata emmundu ng'eggwanga likyalimu ebibira ne boolekera ensiko okubeera mbu banunula eggwanga mbu basimanya fundamental change. Kakati ate fundamental change oba bagifuula ki? Kakati baaba abaana gwe bagambe nti nno tebalina mmundu. Ebibira babyetise ebibira abaana babyetisse ku mutwe baabo. Generation Bobby, Generation GB, Generation GB oba giyite hashtag GB. Ngezaako okugibajjukiza kubanga mujja gyetaaga ng'ennaku z'omwezi 23 ogenda wali ku palamenti y'eggwanga Uganda. Newankubadde omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'agamba tekabatanda, yabagambye temulisala wabula bannayuganda bunaaba buvunaanyizibwa bwammwe nga General Kayindo Otafiire bwe yabagambye nti eno generation erina okwekolera ku byayo. Kasita munaazembeya nga mumanya mani yane ng'ebintu mubivaako. Yeyo generation ekutte oba olyawo ebisaka ekibira batambula nakyo ku mutwe. Tolina kyobagamba gwe omulembe gwe bagamba ogulijja nga tegwagala kumanya, tegwagala mmanya gwogambye eki, gukola bye gwagala gwegwo. Bwe bibanga ebisaka babisaawa mu Uganda, bwe banga ensiko bagisaawa kakati bo bagyetisse ku mutwe. Bwe kibanga emmundu we bakwata bakusakalabba kakati bo bakuteza. Kale jagala kubeera ng'omulembe nguvaako bwetyo tusobole okuba nga tuwolekera ebigambo ebirala.
njagala kubeera nga nkwongerayo buterevu nnyo tusookeko ndowooza mu lugendo nga bwe lutambula His Excellency dwalimu mu kiseera kino nga yolekera Ishaka wabula tugenda kulaba oba oliawo awo mu bitundu bya mwami Museveni jjukira lyekkubo ly'okwata okwolekera sayidi zeeyo abaana baawo woyinza okugamba nti bandibadde tebaagala kulaba na ku Bobi Wine anti batugamba nti abantu b'omu Western abantu b'omu Western tebalina kye baagaza Bobi Wine wabula njagala olabe wennyini ewa mwami Museveni muganda wange abantu bajjeeyo enjeyo ne beera ekkubo Robert Cha imagine abayitako buyisi kweyongerayo naye bagamba owaaye gwe walabyeko ye mwana tukulabyeko oyinza n'obutadda katusooke tukwerere ekkubo katukwerere taata gy'ogenda otuuke bulungi katulabe ekiri mu Linda kwa mwitani Linda kwa soko je katono nyo jangu soje gato chi gato yusi ya neo gato yusi abana bembala abani mugalabye ula lugudo abana mala mumwera lugudo ngagenda Ishaka kweli. Okay, nakugambye tugenda kutalika ebyo bye biri sayidi zeeyo nzikiriza tuyiteke Walosius Bujingo yavuddeyo n'agamba bino ebigambo wabula bannange mu nsonyiwe naye nsaasira abantu abasabira sayidi zeeyo yagambye nti ye lwaki mbyogera njagala owulira Walosius Bujingo then we tumala omuwuliriza nzije nkugambe oba oliawo bye nteekeddwa okubeera nga nkugamba tolina bukuumi naye oyo gwowagira gwavuganya yamuwa abakuumi wetaaga kusanga kye bayita leader of opposition mu kkubo wangi wane Uganda wetaaga kusanga kye bayita leader of opposition mu kkubo otegere nti oli musiru busiru alina buli bukuumi alina emmotoka za gavumenti alina oluseregende bamutuusa bulungi ewaka mu byobufuzi. There is no permanent enemy in politics. Era mmwe mbasaasira abavubuka abagwiranira mu byobufuzi olwaliro mugwirana ne batako be basse ne basibako be basibye oli n'abanga olwalaze amaanyi ebweru ne bamuwa ssente ne kuno ogenda okuwulira nga yatudde n'oyo ali mu buyinza. Okay, oye Walosius Bujingo bannange mukyajjukira omusirikale omukadde w'ekkanisa owa SFC eyakubibwa amasasi mu mmotoka ya Bujingo ani yamukuba amasasi nekyo si kye kibadde kindeese okubeera nga oba oliawo njogera wabula njagala kubeera nga nzikatiriza ekigambo kya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yayogera yali ayanukula Mathias Mpuuga n'agamba nandibagambye nti muweerere abaana naye ate sijja bagamba kuweerera kambagambe mukuze abaana ne Walosius Bujingo Aji Bujingo naye nnyinza okunzika nga nkugambye oba oliawo si kusoma kwe yeetaaga naye yandyetaaza okuba nga baamukuza ebintu ebimu okubirabanga bw'alina okubiraba kubanga bw'abanga aliawo ekyo kyakyayogera n'endiga nga zitudde mu kkanisa oba oliawo era ddala ndiga tujja kuvaawo tusobole okubeera nga tweyongerayo nzikiriza muganda wange nga sinnaba na kubeera nga nkutwala wala nsooke nkuyiseeko katono nnyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Mukuuma Damula njagala kutegeezaako nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga beeriga n'omukulu oba oliawo abakulu b'ebika oba bayita abataka ate waliwo avuddeyo tasaaga azze nga tanywa guteeka agambye Katikkiro n'amugamba ssebo yefe Abaganda bali be bayogerako kakati lekeraawo okubeera nga weekaza ate sigwasembayo kabaka abadde ne bakatikkiro abawera era bakatikkiro bangi abazze bawummula kale sigwa agenda okusembayo ensonga eno ebadde mpanvu era njagala tusooke tuwulire oba oliawo Katikkiro azze asoomooza najjano ne mbagamba nti olunaku lugendako era ku makya singa Katikkiro tatta mu bigambo byayogera singa Katikkiro wa Buganda taleka ekitiibwa kya Buganda n'alowooza nti ajja kwetaba mu mpaka z'amazina ebyobufuzi abiveeko bw'aba wulya tasobola kusekenninga muntu we ava mu Buganda
basirike mbumpimpi oyinza okugamba nti omukulu Katikkiro ebintu biveemu. Nabagamba nti nno Kyagulanyi agenda kuba institution bbiri, institution Bukatuliki ne institution Buganda. Kakati gwe yali ampakanya ng'ogamba tekisoboka, njagala otandika okulaba ebiri mu Bwakabaka. Batandise okulumba Katikkiro nga Kyagulanyi tamwanukudde yadde ekigambo ekimu. Tosobola kugenda kukyepankako abo bakola Obuganda. Ekyegeeza mu Buganda nze endiga ako Kaganda, emmamba Kaganda, ekima Kaganda, olusu Kaganda. Okujjamu kwe bayita Omuganda, Kabaka kyekyayo bagwe yamuguwa okugatta Obuganda buli ne tujjamu kye bayita omuki mutegedde bulungi. So olukulu oyo bw'atuulawo ng'oli Muganda kigambo kinene nnyera mukubira engalo ez'omwanguka. Era wano wenjagala okubategeereza jjajja ndabyewo gwe bagende mukiisewo emmengo nyawe obubaka bubwo. Abantu ne bavaayo ne bagenda bagamba nti twagala Ssaabasajja kumanya gyali, si bukyayira kumanyira. Si bukyayira kumanyira, Kabaka bwaffe tuli mu musaayi nga bwe bannyonnyodde. Senga abantu baasika ne bamanyi Kabaka gyali ne batabaawanyega, abalwanyisa Obwakabaka balibadde bagala n'Abaganda bamukyawa dda. Oba muntegedde? Naye Kristo baali bamanyi nti Abaganda babuuza Kabaka waabwe. Muleme kubikyusa kugamba tumanyira. Era senga bavayo ne batubuulira bulungi ne batunnyonnyola Kabaka waali tewali ayinza kubalaba mu kamwa. Era nze ndi wamu n'abataka ba Buganda abayibuse ne bagenda okunoonya Ssaabasajja kuba be bamukola. Oyo Mugema yamutikkira, si Katikkiro. Katikkiro mulonda ate si yasooseewo. Essaawa yonna bateekawo Katikkiro omulala. Abanoonya Mukama waabwe kyemaani waabwe bamuyako obuki Mayiga mukwano gwange. Naye ssebo nyaba omukiise ne jjajja mumugamba asale ku sipiidi eyitiridde. Ebigambo byonna ebikutula mu Buganda bituluma, ffe tutwala kumuddamu ne tusobola okumuddamu. Kubanga olwaleero nawulidde senga mulaba amawulire bayitaagana abaami b'emiruka. Alina omusajja gwe yayise yabugeraageranyizza ku nswa eziriibwa n'obugalamatu. Kyagulanyi bwe yabadde ayita akagalamatu. Naye bw'abanga Kyagulanyi kagalamatu kitegeeza kubanga ffenna abaliwa Kyagulanyi ayinza okuba nga akusinga ng'oddeko jjajja Mugema. Musajja mugagga kati asoma mateeka kuba Mayiga kyadde asize Kyagulanyi ku mateeka. Naye Kyagulanyi naye agenda gamala. Kyagulanyi alina kyasiza Mayiga, Mayiga ayinza okuba nga tafuuwanga ku njaga. So ate Kyagulanyi ayinza okuba Katikkiro. Ekifo ekyo ayinza okukibeeramu. Kyagulanyi alina kyakyasinga Mayiga. Mayiga tayinza kukwata kaziina n'ayimbira bannayuganda ng'abasomesa. Ekyo Kyagulanyi akikoze fanyazi amulisikakitiingeko. Bwana bagenda muwalamba buwalampa tujja kumuwalamba kubanga Kyagulanyi aliwo abantu oli bamwapoyintinga bwapoyintinze Mmengo. Talina kyanoonyayo kyafuna, oli anoonya kufunayo. Wati yabaga Kyagulanyi Bugalamatu, ffenna abalaba tubeera Bugalamatu nimbye. Musinga Kyagulanyi mmwe. Kaakati bw'oba onoonya byabufuzi, Kyagulanyi alina majority Bugalamatu tuli bangi. Ebigambo ebigenda okutuba mu Buganda bayinza okuba nga bali beegawanyiza ekintu nga bakyagala nnyo, omwana n'abakuba busu bakirize nti abakola ki? Nze nalindabyeko wano omusajja gwe natya nnyo nti mugezi yali Dr. Mwogerere. Naye nga mulamu akyategeekiseera kyatuka n'agamba tewali Museveni agaanye oba naye sijamukwatamu katumuwagire. Tugale ntumuwagira. Besigye yali asinga Ssemwogerere okutegeera. Nze nalabako Besigye wano ng'avuganya n'Oweekitiibwa John Ssebaana Kizito Dokita Naggagga omusajja ow'ekitiibwa. Abaganda mu Buganda yonna ne bawa Besigye omule baleka Ssebaana baali tebategeera. Ekiwagiza abantu Bobi si busiru si kubeera Bugalamatu naye bategeera. Ekisembayo ku nsonga eno bwe tuba nga tulina gye tugenda ng'olina Mercedes Benz ng'eyababa wange ekitooke nga gye tugenda biyinyayinja nga byaziyazi olinya patro ng'eyange n'emala okuyisa mu binnya ebyo n'otuuka gy'olagala ogye Mercedes Benz n'ogenda wa olw'era ekizibu kya Uganda dikiteeta bw'aba wamukutteko ng'amusindika ffenna tusiibe emabega tumugjewo wabula
twamala okumujja oba musiru oba gwosinga omutegeera katusindike tujjawo dikiteeta mu abagezi mujja mufuna demokulasiya mukulembera eggwanga lino nebongeakantu okwetemaatebwa obweteniteni tufunya tusindikirako tutamumukwatako mumuyita bugalamatu Katikkiro wa Uganda ayimirako n'abagamba abanyiwa enjaga abatayivu bwe tutuula wano tuyimiride majority banywa mwenge naffe Katikkiro tatufuga nze ngunywa ebigambo byonna ebikutula mu Buganda Katikkiro abirekerawo tujja kuddamu okumuddamu kikwate twagala atuleke tumale okusindikiza ekinene kyawanga tuddemu abega twetereze omukama abeere nammwe. Okay, akatambi kansuubire nti nno okawulidde bulungi muganda wange wabula ne kano nzikiriza nkagatteko ku nsonga y'emu ono nno amanyiddwa ng'ani bannange erinnya siryerabira musawo wa Kinnansi njagala kubeera nga nkuwa akatambi naye ali ku Katikkiro amugamba owaaye weesonyiwe Kyagulanyi va ku Kyagulanyi byonna bikole naye Bobi Wine ye muleke muteeke ebbali dwana na bizibu byo bw'oba onoonya yasiba lo neddira mutima obaani yabazaala balunyanja. You are deceiving. Njagala kulabula Peter Mayiga toyina lo oba oyagala okumanya lo yitako mu Kampala nga toyina musirikale olabe kinaakutuukako. Ssaabasajja Kabaka w'abantu bonna sinzidde n'akaikoki babiwulira yegwegwe bayita professor Jumba Lubowa aligaweesa omugezi ddala genda weetondera abantu toddamu kuyimira n'oga nti nze nina lo ekifo ky'okubuulira abantu Kabaka gy'ali ng'obaga nti nze nina lo. Kabaka bw'abeeramu n'enseera zikola ki nga zeeyala abantu baagala mutanda waabwe okutukuuma nga twagala obwakabaka kya buzaale nga bw'olaba enkuyege zaagala nnamunswa. oye mukulu aligaweesa ndowooza ye bawasenga kulannama bwe mba nga seerabidde bw'atyo bw'agambye Katikkiro njagala kubeera ng'eyo ensonga n'ebyo ebigambo mbivaako mbidde ebbali muganda wange bwe mba nga mbizze ebbali njagala kuyitako ku poliisi y'eggwanga Uganda olunaku oluwajjo yavuddeyo n'etutegeeza nti oba oliawo eyita abantu bonna bannayuganda abalina piki zaabwe nga zakwamira ku poliisi egamba nti nno jangu n'ebijoogerako ojja otwale piki yo piki zibayitiriddeko obungi bakwata nnyingi kakati bagamba gwe wenna ng'olina obukakafu obulaga nti oba oliawo piki yo eri ku poliisi yonna okwetoloola eggwanga kwata ekkubo ogende n'ebiwandiiko ebijoogerako oggyeyo piki yo zibatuuliridde olumu bamanyi n'ozitunda naye ku luno kirabika mwoyo wa Mukama yabasseeko kale gwe wenna nga gwe nannyini booda oba nga ye gwe nannyini booda nga gwe yali agivuga oba wali wagiwa mwana nga yagikuvugira mu kiseera kino ntwala omukisa guno okutegeeza nti poliisi ebayita mugende musobole okubeera nga muggyayo piki zammwe wabula oyo yekka ayina ebijoogerako bw'oba tolina bijoogerako togenda kukwata muganda wange togendayo kale nno ebyo n'ebisingako awo oba oliawo tujja kuba nga tubibongera but for now poliisi olunaku olwajjo yafulumizza ekiwandiiko mu butongole ng'eyagala buli muntu oba esaba buli muntu ayina piki ku poliisi akwate ekkubo agende agiggyeyo muganda wange njagala kubeera nga njolekera ewa General Kayindo Otafiire ekifaananyi kyenkuteereddewaawo muganda wange oyo gwensankolinzeekaawo ye General Kayindo Otafiire ono gwolaba akutte wano ali mu kulayira ye General Museveni ye Generaali Yoweri Tibahaburwa Kaguta Museveni mu biseera ebyo erya Tibahaburwa lyali terinnajja omukulu oyo ng'alayira waliwo eyambuuzizza ekibuuzo kye natandise nakyo nga ŋŋamba Kayindo Otafiire y'omu ne mwami Museveni era baalwana bonna naŋŋamba ddala Kayindo Otafiire byayogera ayinza okuba nga abyogera kubanga baasowagana ne mwami Museveni oba ne Kayindo Otafiire just amala googera naye njagala mwanukule wakati mu ffenna nga tutegeera ebigenda mu maaso. General Kayindo Otafiire azze abaako obutakkaanya bw'alabikiramu n'abantu abali mu gavumenti okusingira ddala mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Obutakkaanya buno buva luddawa? General Museveni mu mwaka gwa 2013 omukulu amanyiddwa nga Sejjusa yajja n'atugamba nti Museveni ateekateeka mutabani we okumuleeta mu byobufuzi.
era abantu bangi ne bakiwakanya ne mwami Museveni n'akiwakana. Muhoozi n'avaayo n'agamba talina kirowoozo, talikifuna era tabeerangakaawo, n'aloota mbu ayagala okubeera pulezidenti w'eggwanga. Kale nebyo byonna emyaka we gyekulungudde kimaze ne kivaayo nti ddala kituufu Museveni abadde nga ayagala okuleeta mutabani we oba oliawo okumuddira mu bigere. Ekintu kino General Kayindo Tafiire takikkiririzaamu from day one. General Kayindo Tafiire azze abagamba era nga gye buvuddeko ebigambo nabikuzannyira. Yagamba Kayindo Tafiire nti lino eggwanga lya bannayuganda si lya mwami Museveni. Kayindo Tafiire y'omu n'agamba nti no buno si bwa kabaka nti bajja kusikira mutabani wa kusikire. Eno entebe bannayuganda be balina okusalangawo bagiwaani era bagimuggyako ddi. Ng'era n'ategeeza nti ne mwami Museveni yennyini bannayuganda be balina obuyinza ku ye. Kakati General Kayindo Tafiire saagala kubeera nga nkulwisaayo, yasembyeyo mu bigambo byatugambye bwe yabadde ku ssettendekero nga batikkira abaana ba KIU. General Kayindo Tafiire yategeezezza abavubuka mu ggwanga Uganda n'abagamba kye kiseera muyimirire era musituke. Enough is enough. Mununule eggwanga lyammwe, kino kiseera kyammwe. General Kayindo Tafiire yayogedde ebigambo bino ng'abigamba abavubuka kubanga ze ng'abyogera lunye. Kakati gwe yambuzizza ekibuuzo, njagala okkiriza ekintu kimu nti abanene bangi ab'amagye abafudde mu gavumenti wano ebiseera bino era nga ebizimu ku nsonga abasajja bano we baali batuula ne mwami Museveni yabategeeza nga we bagenda okugabana obuyinza nga bali mu kulwana. Naye banaaba batuuse mu ntebe buli omu agenda kubako ekiseera kyagenda mu maaso n'okuba nga afugirako oba nga awamu banne. Babesigye be basooka okubuka ne bagaba omusajja tajja kuva mu ntebe ne bakongoka ne bagwa ebbali. Kakati Kayindo Tafiire agenza otuuka eno akuze, musajja mukulu, akaddiye, buli kimu akirina, sente azirina, buli kimu akirabye, n'agamba owaaye nfa kino omusajja kamugambe eggwanga likwase bannannyini lyo. General Kayindo Tafiire ekisinga obbaluma kwe kubeera nga mwami Museveni abalimbye ebbanga lyonna. Era waliwo yawandiise posti n'agamba General Kayindo Tafiire anaasimattuka. Ekyo ekibuuzo naawe nkikulekedde. General Kayindo Tafiire anaasimattuka, simanyi oba ye oba nedda. Ebyo byonna bya Mukama Katonda. Njagala kubeera ng'oba oliawo kulekerayo akatambi kano ka pulezidenti ng'ayolekera, wabula pulezidenti amazima gali nti akola byafaayo. Mu ngeri yemu njagala okubeera nga nkutegeeza nti oba oliawo bye bataagala akole byakolerako ddala. Mulungi mu kunyiiza abatamwagala, kyokka mulungi mu kusanyusa kwegamba abamwagala. Mbumpimpi kyentegeeza abamwagala byakola babyagala, kyokka ate abatamwagala byakola bibanyiiza, kyokka ayongera kubikola. Buli lunaku ayongera kubeera ng'abikola. Njagala kutegeeza okuva gy'avudde emabega ne watuuse ne gy'agenda kitokota. Namungi w'omuntu ayitiridde ku kkubo okubeera nga yeerolera ku mwagalo w'abangi. Njagala kubeera nga nkuwa katambi kano butereevu. Tugenda kubeera nga tusinkana mu mboozi endala, tugenda kwolekerako munda mu ggwanga erya Kenya tulabe embeera nga bwegenda tukomawo. Nambwe efai mwena batumiddeko Sega wa Godfrey, Mary Abori, Sadat Captain nonyako muganda wange wankyayira ki Sadat Captain, Bristo Yusufu, Kayongo Vincent, Magembe Tomu, Jumba Jonathan, Amara. President yavudde mwagomewo bugomi. President yavuddewo abantu b'Ishaka bamulabeko ng'atambula. Abantu b'Ishaka President kamumwerabireko ng'atambulawo obutambuzi. Ocho oli ku Geto TV mugabo Brian agambye kwetulika bali kwali Nakimera Flavia Buyinza Jonathan Kiseka Ampire Asha Emmanuel Prova Kiwara Babra Sadri Florence Roslavu Mwesiga Alexi Isexa Soba Chakulanyi Sentamu ayegatiddwako omubaka Abubeka Kawalya bakansala bayitirivu nnyo.
President atambulidde ku boda Ghetto TV. Bw'atyo omukulembeze ekibuga Ishaka wakikoze baganda bange afunye omukisa n'atambulirako ku bodaboda. Abantu b'Ishaka ne bamulabako nga bwe yakula bulambirira. Mugenyi Ronald Kulubya, Uganda Ronald Mugenyi Kulubya muganda wange. Ekibuga Ishaka otambula kilomita eziwerera ddala okukituukamu okuva mu Buganda. Eno si Buganda wabula tuli mu Western. Banna Western lirina essanyu lye balina eri omukulembeze waabwe. Alright, nkomyewo ku area view. Daihad SG Fatima Nalubega wa Bobby nkutumideko amanya nse Buganda Ronald Mugenyi. Ekibuga Ishaka bwe kitabo kifaananye. Omubaka Kawalia bakumbuza Ekibuga Ishaka kikutte omuliro omumyufu ogutookya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kibuga Ishaka wakati wa kiyise oba poliisi badde terina alternative muyisa mabega. Naye ate eyo tujja eno mu Western Uganda embeera ekyukamu naddala poliisi
yenkwatamu ebintu